Okay. Well, mu ggwanga lya Uganda buli lunaku twongera okuswala. Kyokka ng'ekisinga okwewuunyisa nti abasajja abakulu be twandibadde tuwa ebitiibwa ate be baswaza eggwanga. Abasajja abakulu abandibadde balaga bannayuganda ekyokkola ate kakati sawa yakati bafuuse bamasiikiini. Leero ngenda kwogera ku bannaddiini bafe ab'e Uganda, naye mostly ngenda kwogera ku Anglican Church. Basajja mmwe mutama abakulemberwa Kazimba Mugalu, basajja mmwe mutamwa. Era obanga oli ku eno video ng'ogiraba ng'oli mu Anglican, ng'oliwo Namirembe, ekyamazima abakulembeze mu ab'eddiini batama, for sure batama. Kwegamba bava ku mulamu ogw'okuweereza eggwanga, ogw'okuweereza bannayuganda, kati bo baasalawo kusimba luseke, baasalawo kufuuka bamasiikiini, baasalawo kusabiriza. Ekyamazima eddiini mugikakkanyiza nnyo, mugimazeemu ekitiibwa basajja mmwe abakulemberwa Kazimba Mugalu. Njagala nkuwa ekyokulabirako. Gye buvuddeko omwezi nga gumu emabega mu ggwanga lya Kenya, Bishop bavaayo ne bagaana ssente William Ruto ze yabawanga donation. Okitegeera, William Ruto yakwata ssente ezaali ziwerako n'aziwa chachi oba Anglican Church mu ggwanga lya Kenya nga donation. Bishop baatuula ne bazira donation omukulu William Ruto gye yali awaddeyo, nga bamaze okukitegeera nti yali agezaako kubagulirira kulya mu bannansi baabwe lukwe na kubasirisa butaddamu kwogera ku nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga lya Kenya. Mu ggwanga lya Uganda essaawa ya kakati nti bannaddiini baasalawo kusinza Museveni wabula so si kusinza Katonda. Mwe bannayuganda musinza bannaddiini, bo ne basinza Museveni, era nga kati yabasalirawo ku buli kimu kye bateekeddwa okukola. Kakati omusajja ng'oyo uliza akatambi ako. A big blessing. Your Excellency, when you came into power in 1986, I was 18 years old. I knew how Uganda was at that time, and I can see Uganda today, and I can see Uganda in the future. Is you all these your efforts, Your Excellency? Kakati omusajja ng'oyo omusuubira ddyo okuyimirira ku katuuti okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. To be sincere, omusajja ng'oyo ng'akulaze nti ebigambo byayogera bisuusuuta Museveni, era akulaze nti Museveni ayagala nnyo bali Bannayuganda agaggawale, naye ng'essaawa ya kakati Museveni yali mu kutema buli kakutu konna Munnayuganda kayinza okuyitamu okugaggawala oba okubeera obulungi, nga n'ekisembyeyo kwe kuggyawo sekita y'emmwanyi. Omusajja omukulu mu myaka atuludde ali mu kyambalo kitwandibadde tuwa ekitiibwa, yava essaawa yakati yagamba nti ayina omutima ogwagala eggwanga, ayina omutima ogwagaliza buli Munnayuganda abeere omugagga. Naye nga recently gye buvuddeko mu parliament okugjawo a UCDA balese bamukwata mundu ne bayingira mu parliament mu bufunzi nti emmwanyi eyandibadde eteeka akasente mu nsawo ya Bannayuganda bagibaggisaako ku mudumu gwa mundu. Okitegeera? Kakati ensaawa yakati munnaddiini yakulaze nti byonna ebikola Museveni byakola ayagaliza Bannayuganda era ayagala nnyo eggwanga Uganda. Awo be bannaddiini kyova olaba nze nvayo ne mbagamba nti nze okudda mu kyaki nga Museveni either amaze kufa oba nga amaze kuvaako nga azze ewaabwe e Rwanda, kubanga mu kaseera kano kizibu nnyo okuwulira munnaddiini n'ayemerera ku katuuti n'ayogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Batono nnyo ba munyoto asobola okuvaayo n'ayogera nga munnaddiini n'ayimira ku katuuti n'avumira ku bikolwa ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ekisinga okwewuunyisa nti bannaddiini abo buli kigenda mu maaso mu ggwanga bakiraba, naye ekisinga okwewuunyisa bo baasala okuprayizinga oyo akola ebikolobero ebyo. Tunuulira oyo omulala ye mu kifo ky'okwogera ku nsonga z'eggwanga yasalawo okuyimirira mu maaso ng'agamba Museveni, mukama wange nkusaba ompeeyo akamotoka ani tugenda mu 2026 kennina kaganye kenyina kayinza obutamumazaako. Uliza akatambi kaako.
Amen. President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mumugambo bwange bugende wuwo oyo naye emotoka yange bw'osuubira okuvayo abeko ensonga z'eggwanga zaayogera ku bikola ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Oyo asobola okuvayo n'ayimirira ku katu n'avumirirwa ekiwamba bantu. Oyo asobola okuvayo n'avumirirwa kuba n'avumirira ekibuzaawo abantu oba oyo abuzaawo abantu. Oyo asobola okuyimirira ku katuuti n'ayogera ku mbeera embi amalwaliro gye galimu oba enguudo gye zirimu oba amasomero gye galimu. Oyo asobola okuyimirira ku katuuti oyo n'ayogera ku misolo gye bakikinise ku bannayuganda buli lunaku olukya. Oyo asobola okukeera ku makya n'ayogera ku bannayuganda bali mu Tojja Chambers bo bakulaga eby'eggwanga tebabiriiko bo Museveni kasita abawe mu mmotoka ne bavuga ne beekyolonga ne bakola ki ekyabwe kiba kiwedde. Mmwe abawala bannayuganda tebaagala kumanya. Kakati naawe n'owulira statement ng'oyo ng'akola Munadiini akola ze yetakuliiko naawe n'osigala ng'okinakina n'ekimu eky'ekkumi ngenze kuwaayo ewa Mukama bw'ogira nti Katonda yali akeddewo ku makya n'ava mu ggulu gy'ali n'ajja n'atwala ebirabo bye muteeka mu kabbo. Bombokira ati mwe musibuke amaaso mulabe biki ebigenda mu maaso. Musibuke amaaso mulabe biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Otherwise tewali lugendo. Ono yakulaze nti aliwo okukuuta aliwo okusiiza kaziga aliwo okuwaana mukulu sayida tasobola okubuukayo n'akabaasa. Aliwo okuwaana mukulu asobola okuvayo n'akabaasa. Oli yakulaga nti ekizibu kye mmotoka wabula so si ggwanga bannayo so si mbeera eri mu ggwanga Uganda. Ekifu kyafaako ennyo kwe kufunayo akamotoka. Basajja mmwe mwakalya naddala bannaddiini mmwe abalaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga ne musobola ne mwefuuka kyesirikidde. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nti baseeka kiti abavaayo ne boogera Muhoozi ye avaayo bavaayo n'awooninga nga simanyi nga bannayuganda bye bagenda okubakola ku bannayuganda si bazzi ba bikolobero. Muhoozi tereeza statement mwe abakola ebikolobero ku bannayuganda kati ayagala baveeyo bakwate seeka kiti bamutwale bamukoleko ebikolobero bye bamukoze aveeyo ajja atwiti ng'agambe nti bannayuganda bamukanga vudde olw'okuyisa mu bakulembeze wabwe amaaso. Bombokira ati mwakafa.